Abakulembeze wamu n'abatuuze mu Nansana batadde gavumenti ya kuno ku nningeseewo obwenkanya eri buli Munnayuganda kimusobose okweyagalira mu nsi ye. Bano babadde ne Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemogerere bw'abadde atongoza enkola ey'okulwanirira obwenkanya n'eddembe mu ggwanga eya Justice and Peace. Yamba abalala legal services kintu kikulu nnyo kuba basose kutambula okwetooloola akabuga ak'e Nansana ekireseewo akalipagano k'ebidduka nga bakulembeddwamu bbandi ne poliisi ebaddewo okubawa obukuumi. Oluvannyuma bakuŋŋaanidde ku kibangirizi eky'amasitoowa ng'ensinkano eno yeetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo okubadde abaka ba paalamenti abakiise ku disitulikiti ab'amagombola n'abalala nga bakozesezza omukisa guno okwanja ebizibu ebiruma abantu be bakulembera. Oyagala nnyo kibayita okuyisaamu eggaali ennaku zino. Bwe toyagala buli muntu omuyiseemu ggaali kubanga alina kiyakukola kubanga yakumma akasente ka oba kakawala gye yakumma kino na kino. Bakwata kireewo ne gye bakwata abantu bonna era nga eddoboozi lyaffe bwe libadde nga tugivumirira era nga tulowooleza ddala nti teri mu mateeka. Meeya wa municipal y'e Nansana Regina Bakitte nga yakulya akakiiko ak'obwenkanya n'eddembe mu ssaza ly'e Kampala anokodde ebyo biviiriddeko eddembe ly'abantu okutyoboolwa omuli n'enkola ey'omutimbagano esusse okuvvoola bannayuganda. Era wakati mu mpuliziganya kati naffe meeya w'e Nansana n'abakulembeze bonna ne kyaki tufunye okusomoozebwa abavubuka baffe abatalina mirimu ate oluusi bagikozesezza bubi. Reverend Emmanuel Sita asomesezza abantu ku bikwata ku bwenkanya n'eddembe n'asaba buli muntu okubikuuma nga ye Reverend Father Dominic Mwebe nga ye bwana mukulu w'ekigo ekya St. Jude Nansana asabye buli avunaanyizibwa kukuuma eddembe n'emirembe okufaayo eri bannayuganda. Kitegeeza buli w'oyinza okusanga ekintu ekitagenda bulungi si kuga nti kigasanze nzekka naye nga kirina obulamu bw'abantu bwe kiyinza okuba nga kibonyaabonya wandibadde obaako kyokola obwenkanya n'emirembe. Ssaabasumba Ssemogerere alabudde abakulembeze abatyobola eddembe lyabwe bakulembera n'abasaba okukikomya kubanga lwe bali ekyawa kubakyukira ate babayise bubi. oluusi abantu beesiwaza nga balina emirembe naye nga bafa naye nga muna tunakola tutya aba tewali mirembe ati bishop n'omugambo odda naye kale naye nga mune afa era bafuna chance kyakukola nawalana nakola kina nakola asabye abavubuka okukola ennyo n'okwewala ebibasindiikiriza okwenyigira mize egisaanyawo obulamu bwabwe nga bawadde ekyokulabirako ekyalujja eyakwatibwa gye buvuddeko olw'okutta yali omukulu w'ekika ky'endiga. okulaba nga abavubuka baffe tukuuma bulungi tukozesa ekintu ekirungi ekyenkulaakulana okulaakulanya eggwanga ekireeta empisa ekireeta emirembe okuyambagana okutuukirira n'okuyamba abakadde papa bwe yatugamba. Amalirizzaawo abantu bonna amagezi okuzaala abaana basobola okulabirira ate baleme kulowooza nti okuteekateeka abaana balina kukozesa gaweke agayiso n'enkola endala ez'ekizaalagumba n'ategeeza nti Katonda yatonda omuntu n'amuwa amagezi agasobola okuzaala abaana basobola okuteekerateekera obulungi. Bamaama balwa don't put a family plan for the family. Manya nja kuzaala abaana bwe bati nja kuba spacinga bwenti ate Katonda yakola entegeka abasawo bakimanyi nti omuntu asobola okwespacinga n'amanya nti kuddeko nsobola okuzaala olukijja kuzaala temulinga bisolo. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino ku Rakes TV agaleero.